Mu misinde gibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero Munnayuganda yasindikibwa mu mpaka za Paralympics e Brazil David Emong asobodde okuvuganya era n'awangula omudaali ogwa ffeeza. Job in the bronze medal position, but into the straight with 50 metres to go. He grits his teeth and comes away, the Algerian. It's starting to hurt. Emong's still coming, he's brave, but Nui is going to do it again. Nui has taken the Paralympic gold in Rio. Emisinde gino egya mita 1500 Emong mwavuganyiriza n'abaddusi abalala okuva amawanga ag'enjawulo naye nga basinga babadde bava wano ku lukalu lw'omuddugavu. Era embiro zigenza okuggwa nga Emong akutte ekifo kyakubiri n'owasamye okuva mu Algeria yaziwangudde. Ekifo ekyokusatu kitwaliddwa Roger Michael okuva mu ggwanga lya Australia. Guno gubadde mulundi gwakubiri nga Emong avuganya mu mpaka zino oluvannyuma lw'okukwata ekifo ekyokuna mu mpaka ezaali e London mu Bungereza. Empaka zino zaateekebwawo okusobola okuzuula abannabyamizannyo abalina obulemu ku mubiri kyokka nga balina ebitone eby'enjawulo ng'era zibeerawo oluvannyuma lwa Olympics nga bategeka Olympics be bazitegeka. Omudaali gw'Emong Uganda gwesoose okufuna mu mpaka zino okuva lwe yatandika okuzeetabamu mu 1972. Grace Natale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.